Kyagulanyi akugamba nti kusinziira ku credible information ejalina nze sobola kubuusabuusa information Kyagulanyi gye yafunye mu government eno kubanga no government mulimu abantu bangi abasobola kuwa abantu ba opposition information eri credible nga bagala kubukura kwebikolobera waliwo bangi nabo bagikooye nga tebasobola kukkiriza ebintu bwebi ne bayita manju ne bagamba nti weesege so Kyagulanyi agamba nti yafunye information emara era eyesigika abaana be abantu bamu mu government bateekateeka okubawamba bwe banamala kubawamba bamusabe ebintu ebikakali ebyalina okukola basobola kumugamba nti va mu kalulu kati ekisooka these are minors si balonzi Kyagulanyi alina omukyala we bonna balonzi bali wano abaana mubagazaaki kyova abantu abamu beekuba n'endobo President Museveni bwe yali mu kalulu mu kinaana abaana be bali wano n'omukyala ye abasomesezaawo nga bwakaca kakati ebyo byonna obiraba nja kubawo ekifaananyi kya Muhoozi nga mu 86 nga bakadogo bamuleetedde bakadogo nga abaramusaako nga kikutegeeza mu nsiko mwalimu bakadogo nga balwana myaka 9-10 ne ekye twebuuza bwe bamugamba nti ono ye kawadi bwaki Museveni kyatwala abaana be bakadogo ne balwana nabali bakadogo Kyagulanyi yayagala kubatta olaba bwe beekuba endobo kikutegeeza nti gavumenti eyagala kutta abaana bw'ogamba nti abeeri bwaki gwo batutte mwagala kutta abaana b'abandi Kyagulanyi n'emmundu egenda kubatta kitegeeza mwongera kumukakasa nti abo bokubatwale ab'abandi tugenda kubatta nze bananga abantu abapangira gavumenti mbeewoonya nze singa mbadde omu mu gavumenti mu baana ba Kyagulanyi okubatwala eri n'alikirese ndotakyogera nako saali kyogeddeko it's normal naye engeri gye bavuddeyo gavumenti olwaleero ku makya bavuddeyo Minister wa Internal Affairs, Minister wa Defense, Inspector General of Police ne bateekawo press conference nga boogera purposely Kyagulanyi kutwalayo abaana be e Buraaya bagamba ki ekisooka President Museveni okubeerawo n'agamba nti ndeese ba generals bonna babadde abalwanyi balungi nga balwanira mu Somalia boleese mu Kampala kanu kaluba lutalo why generals in elections nokuboostinga naboostinga nti olwaleero ndeese Major General Kayanja Muhanga mulwanyi mulungi mu Somalia ye ya flashing out ba Al-Shabaab yagenda okukulira ebikwekweto owenjogera mu Kampala Metropolitan is this an election really nga shikuraga these people are planning for a war Kyagulanyi bwa betegekera abalimbye eki Bobi Wine azenga agamba banange kanusikaru nange zenga mbagamba nti kanusikaru nurutaro kanukaru ke kasoose mu byafayo bya Uganda okubeera ne presidential candidate nga atambulira mu bulletproof why it is a war in the process kati nga kikutegeeza olutalo lwenyine lwe mwateeka ku mwana ono alina kwetegeka mpaka mbuli kamalina kuketegekera nze nga agoberera Bebe Cool ono alina obulwadde bw'atagenderera yandiyabika n'omutima Bebe Cool yes buli kyonna kyalaba ku Kyagulanyi afa oba ndowooza yakula netima ne sinatima yakulamu alina obujega Rogers mu nkula yaffe kati waliwo abaana bali wansi w'emyaka gyange abali successful in life, social life, economic life
nga bali bulungi kunsinga ekyo nkimanyi ensi bweto bweri n'omuntu bwampitako tofuna nsaalwa sifuna nsaalwa manyi nampiseeko bebe kuru kyamulema yagaana okukkiriza nti Bobi Wine yamuyitako yagaana okukkiriza nti Bobi Wine yamuyitako. Bana Flashlight channel Uganda tuyanziza mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe omuganzi omukutu ogwatusaako buli mbeera bice biri muku ebindayira mu ggwanga lyaffe lya Uganda. So ng'ennaku stiiru nkibajjukisa wabula ennaku mbale nnyo bwe ziti tuli ku countdown okulonda kwa week ejja, so n'olw'ensonga eyo tubasaba mujjumbire okulonda kuno. Ate waliwo systems empya ezijja wazzeeko U-vote waliwo vote slips bannange mugende mumanye obululu mugenda kulonderawa. This time it's very very serious. It is going to be the first historical elections in Uganda. Okulonda okutaliimu sijja kyogera naye okulonda kuno sikulabanga nako n'omwana omutina agenda kulonda nange simanyi lwaki mukulaga agenda tutegezaako naye nga batujjidde ku mpewo nga abamu kumwe muliza analysis biki ebibaddewo mu week ate nga mukubya Rugaba y'omu kwabo abasobola okubatangaza mu nsonga zino left and right and center. Batulabyeko n'omukulu gwe bayita Robert Kyagulanyi, His Excellency the Ghetto Gladiator, abaana be abatutte ebweru. Mugifudde ensonga ko ffenna ffe katujje tugyogereko tulabe kiki ekitegeeza essaawa zino abaana ba Bobi Wine kwatwala ebweru. Mbone President Museveni ababasooka n'abatwale Kenya n'abajje Kenya n'abatwale Sweden. Ko ffe tetujja kulonza ko ffe katunye mukulu bya Rugaba. Naye nga tukyali awo abamu kume due to the public demand mwasabyeko nti n'ab'e mukulu bya Rugaba mujeetaaga ebabeerekawo okumpi. Era mugenda giraba tugenda giwandiikako awo wansi mugenda kugisoma eya MTN. Tujogere tujiwandikeko wali wansi nubwojogera naye nogiwandika na wansi tugenda kugite mujja giraba wansi awo ng'eriko amanya ge ga mukulu bya Rugaba. Mwebale kumwagala era atandise mumulaba nakunyirira tajina bakunyirira bulungi naye n'atera okubona ng'omukamange mubezi baffe very soon mugenda kukiraba nga leero yereese tetumukimye omugongo gutandise okuyimirira era kitwala ekiseera bwe gutyo so mugende maaso n'okutuwagira. So atakomera mpeera tuli mu studio tutuuse ne mukubya Rugaba. Mukubya Rugaba yes osibye otya ssebo bwentyo naye ebibaddewo kati byebireetedde abantu ebugumu abamu ne baba excited abalala ne batya abalala kandidate waffe Kyagulanyi ne batandika okumuvuma batandika okumugamba nti oli coward omuntu gwe ebintu bingi naye nga bwe nzize mbagamba nze nasooka okunyonyereza ku Kyagulanyi ono ni mukuta era ntera kugamba abantu nti Kyagulanyi ono tali yeka aline Katonda. Buli Kyagulanyi kyakora kyonna buli gavumenti bwemuwarayirira okumukuba ejja kusanga nga yeriguddemu nga Kyagulanyi era ali mu maaso. Ekisooka Kyagulanyi okutwala abaana be ebweru kifuuse ensonga mu ggwanga lino. Buli omu kumpi aba NRM abali ku social media kumpi buli omu amanyi okwogera amanyi okuwandiika ku social media yavumye ku Kyagulanyi. Abamba yigidde okuwandiika bwaki oyagala kutisa abaana bo batute oyagala kutisa abaana bo. Now ekisooka Kyagulanyi respondinze immediately oluvannyuma lw'okulaba ku social media nga baana be bakubye ebifaananyi bali ku international airport Entebbe nga bagenda ebweru n'abanyonyola lwaki yabatute. Ekisooka okubajjukizako era Kyagulanyi nga bw'abagamba
eddako Kyagulanyi yalumbibwa waka omukulumbi bwa waka bakanyugayo zibomu ate waka awaka n'abannayuganda baboyera bize in fact tibazikasuka wa Kyagulanyi yeka waliwo n'awalala bazikanyuga naye wa Kyagulanyi bagikanyugiyemu ebipapajo byakuba ku dinisa ly'ekitanda ky'omutabani wa Kyagulanyi. Ebyo byali mwaka ki? Ndowooza nga 2018 ba 19 zimu kwezi ensonga. Yes, n'ababaka abamu Kasibante oba Kasozi nabo waliyo bye bakanyugayo naye nga mu kiseera ekyo in fact mu kiseera ekyo Gundi yali tanagobwa Minister wa security tumukunde yali tanagobwa. Now nabagamba nti Kyagulanyi ekyatagenda kukozesa government eno nga tikiriiwo mu nsi abavuddeyo okumulumba ye government n'abantu abawagira Mr. Museveni. Kati banange kambabuuze omumirembe gya Kerode Yesu yasomosebwa kuva mu nsi gye yalimu nga Kerode kabaka Kerode ategede aliwo omwana azaalibwa nga bamugambye nti omwana yazaalibwa wa myaka 2 naye agenda kufuga ensi n'eggulu. Kerode n'apapa n'agamba nti ono ateekwa kutibwa naye Yosefu eyali taata wa Yesu Bible tugamba nti yarabikibwa bamalayika bamulabikira mu kirooto bamugamba nti omwana mujeewo mutwale Misiri bamutwale Misiri ne bamukweka nga bamalayika bamulabikira nti bw'onaamulekaawo Kerode agenda kumuta era Kerode yaragira buli mwana wa myaka 2 nga mulenzi atibwe naye nga bamalayika baali bamaze okugamba Joseph omwana nga bamusomeseza dda naye nga bamalayika bamugambye. Kyagulanyi akugamba nti kusinziira ku credible information egyalina nze sisobola kubuusabuusa information Kyagulanyi gye yafunye mu government eno kubanga no government mulimu abantu bangi abasobola kuwa abantu ba opposition information eri credible nga bagala kubukura kwebikolobera waliwo bangi nabo abagikooye nga tebasobola kukiriza ebintu bwebi ne bayita manju ne bagamba nti weesege so Kyagulanyi agamba nti yafunye information emara era eyesigika abaana be abantu bamu mu government bateekateeka okubawamba bwe banamara kubawamba bamusabe ebintu ebikakali ebyalina okukola basobola kumugamba nti va mu kalulu kati gwe lowoozaamu Gundi Rogers nga baana be nga 4-5 bawambibwa bari mu kibira nga bakugamba nti can you please withdraw from the race, what do you do? Kibuuzo ky'amaanyi kigumu era kiri tricky tomanyi ekyokukola tera akimanyi. The answer would be I think imaginary. So kusinziira nga abo bwe yabitegeera n'emikwano gye gimuni gimugamba nti wali badde famire yo abaana bo obateeka wabbali. Ekisooka these are minors si balonzi. Kyagulanyi alina omukyala we bonna balonzi bali wano. Abaana mubagazaaki kyova abantu abamu beekuba n'endobo. President Museveni bwe yali mu kalulu mu 8 abaana be bali wano n'omukyala ye abasomesezaawo nga bwakaca kakati ebyo byonna obiraba nja kubawo ekifaananyi kya Muhoozi nga mu 86 nga bakadogo bamuleetedde bakadogo nga abaramusaako nga kikutegeeza mu nsiko mwalimu bakadogo nga balwana myaka 9-10 ne ekye twebuuza
bwe bamugamba nti onuye kawadi bwaki Museveni kyatwara abaana be bakadogo ne barwana nabali bakadogo. Museveni naye yali kawadi abaana bo kubatwarako Nairobi ne Sweden. So ebyo byonna bya butaliimu oluusi babule ekyo kwogera ku kandidate waffe nga baagala bamutira akalulu ku ssaawa esembayo ekita kyasoboka kubanga weetulifu abamulwanirira. N'alabyeko Bebe Kuru ng'agamba nti yebamu abapositinze anti bebamu abalwanirira Mr. Museveni tibwabulwa, ng'agamba nti bwaki watuta abaana beeri. Bebe Kuru abuza Bobby nti ye Bebe Kuru agamba nti Kyagulanyi yali selfish, ye ayagala kutisa abaana babendi ababe bali eri nga bali eri. Ekisooka twebuuze Kyagulanyi yayagala kubatta olaba bwe bekuba endobo kikutegeeza nti gavumenti eyagala kutta abaana. Bw'ogamba nti abeeri bwaki gwo batutte mwagala kutta abaana b'abandi. Kyagulanyi n'emmundu egenda kubatta kitegeeza mwongera kumukakasa nti abo boku batwale ab'abandi tugenda kubatta. Ekyo kimu. Ekyokubiri Bebe Kuru ndowooza ba yali anywedde enjaga oba yali atamidde awo ndowooza ku Centenary Park yalwanagana n'abakuumi ne bamukuba amasasi. Gwe ebyo tobimanyi simanyi wali luddawa. Gwe bamukuba amasasi n'abakuumi be yalina bano bakanyama be babeera nabo ne babakubirawo. Naye Bebe Kuru kumanya nti mwerabize ye byayogera mwana nze simanyi ntegeera ye. Bebe Kuru yagenda ebwero okumujanjaba n'abaana be babiri n'omukyala abaana abaali bamukuuma nabo be bakuba yabaleka wano nga bapooca. Owulira bali bagenze mu Amerika bano babalese wano nga bapooca abakuumi ani yarabirira abakuumi bo, ani yabajanjaba. Gwe ng'ogenze eri nga gavumenti yetute kukujanjaba mu kifo kye wali gambye nti no sigenda ate nindeka nabali. Ekyo kireese kubanga n'alabye ng'asaasira Banubiyaniri n'abalala nti bo bali mukomera bwaki tiwagenda nabo ne babajanjaba. Waligambye eyakutwala Mr. Tibwabulwa n'otwala nabali nabo ne babajanjaba. Gwe ne bakulabirira bali n'obaleka. Ne ebyo yabyerabira ndowooza. Oli mu kumuddamu answer okugamba nti selfish. Amakulu gaakyo naye yali selfish. Bali yali badde atamba nabo bonna. Ate oyo sina selfish ne buli mu n'ebirala n'obujega mwebuli. Kubanga nze ng'agoberera Bebe Kuru ono alina obulwadde bw'atagenderera yandiyabika n'omutima. Bebe Kuru? Yes. Buli kyonna kyalaba ku Kyagulanyi afa oba ndowooza yakula netima. Ne sinatima yakulamu alina obujega. Rogers mu nkula yaffe kati waliwo abaana bali wansi ew'emyaka gyange abali successful in life, social life, economic life, nga bali bulungi kunsinga. Ekyo nkimanyi ensi bw'eto bweri. N'omuntu bwampitako tofuna nsaalwa. Sifuna nsaalwa manyi ntono ampiseeko. Bebe Kuru kyamulema. Yagaana okukkiriza nti Bobi Wine yamuyitako. Yagaana okukkiriza nti Bobi Wine yamuyitako. Kyovula oluusi n'okuwemula I will crush that boy. How? It becomes a question. So ebintu ebyo bya mutawaana. Ekyokubiri Bobi Wine azenga agamba banange kanusikaruru. Nange zenga mbagamba nti kanusikaruru n'urutaro. Kanukaruru ke kasoose mu byafaayo bya Uganda. Okubeera ne presidential candidate ng'atambulira mu bulletproof. Why? It is a war in process. Kati nga kikutegeeza olutaro lwenyine lwe mwateeka ku mwana ono alina kwetegeka mpaka mbuli kamalina kwetegekera. Sinaba kulabako presidential candidate
atambura ne mushara we mu nyambe bebe wone bwa mutitize bwaciye atambura rusi n'umushara we abaranga ati tubaraba bashara babo echo kuseto mureke kuturetera ibintu bingi ebimu bye tusirikide mukaruru kabiri 16 besi yari mu campaign mutaba niwe ansire mu yari rudawa yali bulayi mushara we yari rudawa naye yali bulayi mwayogera ki basirika ono mwana mu mwagazaaki feche tubasaba mutubulire why bwacho mwana ono of all people aho ngati mwayogera so ebintu bino byonna ebyo tuleta kikuraga nti abantu baffe waliwo ekibaliko ekirala ekyokuna nze bananga abantu abapangira gavumenti mbeewonya nze singa mbadde omu mu gavumenti mu baana bakyaguranye okubatwala eri naali kirese ndotakyogera nako saali kyogeddeko it's normal naye engeri gye bavuddeyo gavumenti olwaleero ku makya bavuddeyo minister wa internal affairs minister wa defense inspector general of police ne bateekawo press conference nga boogera papasire kukyaguranye kutwalayo abaana be Eburaya bagamba ki ekisooka President Museveni okubeerawo n'agamba nti ndese ba generals bonna babadde abalwanyi barungi nga balwanira mu Somalia boolese mu Kampala kanu karuba rutaru why generals in elections no boostinga na boostinga nti olwaleero ndese Meja General Kayanja Muhanga murwanyi murungi mu Somalia ye ya flashing out ba Al-Shabaab yagenda okukulira ebikwekweto owenjogera mu Kampala metropolitan is this an election really nga shukuraga these people are planning for a war Kyagulanyi bwa betegekera abalimbye eki ati yayitegesa atya yatweneze kuba namaji nota kwetegeka mu bintu bya bulijo ngokugamba nti ebyemuzenga mukora kate cyo kurabirako Bobi Wine abadde atambura n'abantu obamanyi kumpi abantu 132 babakwata ne bamujako ngagende karanga muli banansi muli ba news reporter yes. muli ba kamera olwaleero wenjogerera bonna babafunira beiru mu kooti naye kumpi abantu nga 3 bebatadde basibwe zabetise baseemu ngegenda ku kooti tiyagenze ku kooti yabulide mu kubo okukakana abe byokwerinda abamu ne batemya ku Kyagulanyi nti owetwogerera bali Makindye barracks bichebyo kakati mwe bantu bye mukora ebyo mukora Kyagulanyi mudda wakati mukuba wa kintabana yabatutejinda n'abantu benyine abana mawulire banasa bagenda bayamba abantu mu kifo cyo kubatwara mu kooti nga kooti yeragidde base bulide mukubo mu kifo cyo kugenda Masaka endara nejja tukizudde buzuze nti bari Makindye kati mu barracks kati aho muragachi ekirara ba ministers abamu gwe babadde boogera nasese ate muletanga abantu abalinamu olungu banguba balese minister wa internal affairs muna Uganda kyasobola kukiriza minister wa internal affairs ebyayogera kati nga minister wa internal affairs ekitabante kyaliwo ekyabakyara mu bitundu bya Entebbe Wakiso district yagenda ku floor ya parliament naga amaya bakyara bali babatanga babateekamu ebiti mu bitundu byabwe byeki it was very nasty nga abakyara kumpi nga 10 nga babatuga baba raping oluvanyuma ne babata Jeje Odongo minister of internal affairs bwe yajja ku floor ya parliament bwe mamubuza tubulire kitabakyara kivude kuki umayibwe yadamu nti twashizudde mulimu na Illuminati
yeta abachara JJ Odong Minister wa Internal Affairs Illuminati kati yajja kugumya abana Uganda bamukirize nkulaga nakyo njagala okubuuzaamu nga tunagenda ku point ettako okutwala Bobi Wine abaana bokwatwala ebulaayi government nayo egifudde ensonga nkulu ekyo kitegeeza mu ndowooza yange my personal analysis nti government ebintu ebyokola bigikendedde kolwa nsonga oleeta otya the top generals mu Kampala omutali nsiko ey'amasasi omutali battle zone naye ate saawa zino are we going to exchange bullets? Nekirala nga mukaruka 2016 kayinda kali kamanyi ka mutawana ngati mwateka press conference nti Besigye yagala kutisa abana baba nabwe kubanga uwe yari bweru ngati mwateka press conference ne Besigye yakikola yes bwachono bonna bakikoze kachikuraga okupapa kwa government eno yandebanga barabe Kyagulanyi abaguddemu waliwo kye bamanyi kye kitegeeza tibali vudeyo bonna okwogera nti ye huyu atuta abantu huyu atuta abantu bwaki luli timwayogera nga Anselm ye ayeberedde bwe Besigye yali wano mukaruka kebe no mu walk to walk bwaki timwamugamba nti oyagala kutisabana babano omwana wa Lirudawa bwaki timwateka press conference nga government so ebyo byonna ebikuraga nti Kyagulanyi abaguddemu bugwe bano bantu walina kibamanyi ku baana be imwe bantu mwe kamba buulire imwe mulowooza ono Zebra government gwe yakatire Kawempe singa aliwe yamutemyako tiyari genzo bude nga bukyara fazali bamutira mu kibira eyo nga yekwese wakiri yes but on which case mwe mwagala kutuletera okujukira ebintu bingi olwaliro wenjogerera Rogers oba Masaka oba Mukono oba Mukampala abantu people are disappearing without trace night operations nga amajege gazikora imwe bantu mwe mbabuulira abali mu government abangi muri mikwano jange gwe munatandika okweyisa bwe bati mukaruru nga amajega wamba abantu ne gababuzaawo narabya abakyara nga bakaba nga TV ate mwana watu mu rwatu abakyara bakaba baze wanekiro ne basamba urugi ne barumenya abana bange ne babatwara nakati simanyi gye bali nagenze eno nagenze simoni esawa y'olwaliro nga tugenda mu karuru Mr. Tibuhaburwa nze nabagamba nti President Museveni abantu banje bamukyaye naye takimanyi operation ezo ze bakora mu biseera bya karuru bawagira Museveni abantu abo bayingira kumukyayisa abantu kati ebyo byembagamba in fact I'm helping Mr. President should understand abo bantu President akaruru genda kukajewa Katabi narabyo mukwano gwangu mu RC1 chairperson ngali na list y'abantu ewuwe je bawambe kiro rwachi kati ebyo byone byo mukora Kyagula mu munenyeza ki okutwara abana be obure kiwamba abantu ekiro Kyagulanya kugamba nti yafunye amawulire nti abantu bagenda betege kuwamba abana be nenge ebyo bikyali awo buli lunaku abantu bawambirwa ekiro amaje night operations baba wamba abakyara abasajja bakaba abana baffe mu batwarawa gwe babali n'omusango bwakituma twera mu kooti nimubulira bamama babwe ne batata nti bano bali n'omusango ate kyazuulibwa bona be bakwata basinga obungi banuupu narabyo omukyala ng'agamba nti akolera wali mu katale naye abadde muwagizi wa nuupu nga mobilizingira nuupu nga government yekwasa kimu nti tujamu abantu abayinza kuleta violence. How do you determine? Kakati ati shenkugamba eno government kati ebyamateeka mwabitadde wabbali mugende mu maaso
kuraba nti lazima ne kote byesazeewo ne kote njewuunya kyova olaba newuunya President Museveni atukora bubi buli kitongole kyonna kifu teri kitongole kyetengeredde katabaramuzi naye tubalina ono Chief Justice lazima tiyandivuddeyo n'alwanirira ekitongole kye naye tasobola kubanga ali mu nkwawa kada judge wa President Museveni naye nga kooti esazeewo abantu baweebwa ebbiiro omu kifo kya bus eya prisoners okutwala abantu mu kooti nga bwe muragidde nga mubawadde order bus tiyayise na ku kooti yayise mu makubo gaayo ne abantu ne babuza nakati kyenjogera nti bali makindi just we are simply guessing they were driven to an unknown destination kubanga nawulidde Kyagulanyi ng'agamba nti waliwo yamubiddeko nti bali makindi barracks nange ekyo kyenjo I don't know how far that one is true nenga oraba lazima embeera government eno gyetaddewo mu bantu why are you instilling fear amongst the population why nga buli muntu yena atidde ali mu katyabaga ekiwamba ebyo byabeerangawo mu biseera bya Amini byabeerangawo mu biseera bya Obote naye bwenzujukira bulungi mu biseera bya Obote nga baronda bameka bye babuza mujukire mwe abaliwo nga President Museveni akora kampeni mu biseera ebyo babuzangawo bameka ekyemanyi abamu babasaliranga akakoryo ne bakwata omuntu nga byarwo bagenda kuronda ne bamusiibyawo ku road block nga bamanyi nga bamanyi wa kibiina gundi agenda ku nomination nga bamukereya mpaka sawa 11 nizituuka genda tukisudde oli bulungi tubadde tumanyi nti oli muyekera naye toli muyekera genda takyagenda kwewandiisa wali ku nomination nga nomination ezifudde ebyo byo byabeerangawo but not bine biri brutality ekiro ne musambe nyigiza abantu nze kintu kisinga okunduma kubanga eno government nagiwagira nnyo naye kati ebyetandise okukora ng'oraba buli kimu government eno ekyekora tuddayo mu reverse. Tukivuga reverse? Yes. Mr. Byarugaba? Yes. Manyi bw'oba oyogera ebintu bino oli nabiwuliza bulungi nagezaako kubifollowinga bikaabya amaziga mu mitima gy'abantu. Bw'oyogera ku bantu bali mu kuwamba essaawa zino mulimu baganda baffe mulimu ba brother mulimu bakojja mulimu bantu baffe basinga okuwamba nankwadde wanga si muntu wange ababawamba era nabo baganda baffe no baganda baffe kakati nze kyembuuza eri gavumenti bino ebintu lwaki bakwata ono nono kale mukwate Kyagulanyi nati gwe mutu omukulu narabye naye banange. Let me tell you, the fact is we are totally dying. This regime made the Lord intervene it. Otherwise, we tuli sawa zino katonda vaayo. Lwaki abantu asaba essala n'obaddamu. Lwaki Uganda todda mu ssala z'abantu. Ne okimanyi nti Inspector General of Police yagambye nti abanamawulire ababadde bakubirwa nga bababonyabonya. Abamu nga Ashraf bamwasiza akawanga ali mu intensive care unit. Yes. Yagambye tasobola kubeetondera. In fact na kino mukimanye Kyagulanyi abantu be yatambudde nabo ng'agenda enamayingo enamisirwa bonna te nga bwe bakwata baleekarangala bazeemu bonna ne babakwata kino kyenyamiza bonna nga kikutegeeza buli muntu Kyagulanyi gw'anaatambulanga naye bamugamba nti buli gw'anaatambulanga naye tugenda kumukwata. Why baagala Kyagulanyi asigale yeka atambule yeka ng'omuntu presidential candidate wa Nabaki atatambula n'abantu be kati tubabuuza nti kano kalulu oba lutalo kuba bulletproof tuzirabye ba generals babalese mu bibuga bisaga twalibanga twatandika darutalo nga twewuunya lutalo lwenyine okuba kumanga lutalo kakwe kyokulabirako bannamawulire abamu abona emikwano gyaffe be balumbe wakane babawamba bikolebwa mu ntalo
bebali mu kukuba kati sawa zino bikoleba mu ntalo tuli mu lutalo orutali physical I can't even define it mu bisere bya Obote abantu katoraba bakaba drones zezitwara abantu ekiro nemisana drones banafa drones ne motoka zi taxi ziringa taxi mpya zezo bita drone ziko namba nayenga za government yes zezo ze drone mu bisere bya Obote mwari mu basi jibayitanga mpawa talikaba bya nako nabyo oba basi eno ye yatute abantu bachaguranye Masaka nebulira mu kubo mpawa talikaba yali bangekomyewo murabe bije tubagamba naye mugenzeri akatega yanga tanafa yawandika akataboke na yagamba nti history does not repeat itself it's only fools that repeat history naye abantu banisema basoma akataboka eri akategaya President Museveni yeke nyina akugamba nti sisobora ku presiding of a government ejemberawo abantu nibatwalibwa nibatibwa ngalaba nga natamanya anamuse nti ba government ya nabachi nga nenya naba DPC DPC abera wa nabachi mu kitundu kye nibatira mu abantu ngaliyawo natamanya okay njagala kati byabashija atunyonyole abantu basi byabashija yatadde abantu mukomera lye niba batware Masaka ukoti n'urwalero basi yabulide mukubo yarazewa bayino kusonti byabashiza yo akulira makomera gonna mu Uganda mukuru bwanga tunatera okumaliza episode ya feno esoka gwe nga omanyi banafa batulaba erinya bya Rugaba mu Luganda kitegeza bya Katonda murwewa feri bya Rugaba nti Katonda ya Rugaba Katonda ya bigaba over things of that kind kakati gwe ngagwe bya Katonda katukize mu Luganda akaluka no kalabawa Rogers abantu bano kubanze ndabira da abantu ababona tucyogerako but there's nothing is being done what should we do no nze ndi no kweralikirira waburo kweralikirira kwange kwa bya bufuzi nobwe nabanga neralikirira njya kukera ndonde okututeka mu kutya kuno kagenderere nako kakoryo ka bya bufuzi instilling fear yes kakoryo ka bya bufuzi abamu banditya no kugenda okuronda omulimo gwange n'abantu bano abanabya bufuzi ife omulimo gwafe gwa kubagumya abalonzi mugende muronde manvuli in fact okujjawo binu byonna akavuyo kano kemura abantu people disappearing without trace abantu nga koti zizikyakora parliament eri bwetu akaruru ko kagenda okutereza binu byonna oyo londa manvuli yes kurwokuna leka kugamba nti wara kurwokuna ewiche jja nabayigiriza muraba kaputambi kafeke twasutinze buri muntu abere akarabe akasindikire munne mumanyo kuronda mukere muronde timwambara t-shirt za red mujukire t-shirt za feza nu government yazi wamba nezitwara nezitereka wetugenda mu wikeja mwandisanga nga bazambaziza abantu nga bagamba nti bagala kuleta akavuyo mubakube ekisanvu timwambara kyo nekintu kya red mwambara civilian yamwe mugende muronde red mujja kujambara oluvanyuma nga mumaze kuwangula nga bali mu celebrate yes. So kakati nolo ensonga emikwano gyaffe bale kutwagala mukulu bya Rugaba amanyi okutanya ensonga nazitereza muko bwati kati nolo ensonga eyo mutukirize tugenda kumulamu konenga tukomawo ne episode endako era ba producer ba Africa kabanda hode banaffe mwena mwebale nnyo nanga sijja berabiza walo sinje baita you vote mugikozese oba oli ku internet oba toli ku internet please that application is very active oba masazi gako please mwitanire all those systems kati nolo ensonga eyo mutukirize tumule ate katukomewo